Red Zone TV nga bulijjo bale kubanga okyatambula naffe ate nate tuzine updates zino nga nazo twagala oberengo zitegeera gwe na ddala eyekumidde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kyokola no kya mtawano kubanga okyatambula naffe era gwe atanamba kubanga subscribing anja kwongera okusaba sijja ko wakujjukiza nti kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel eno kwata ku kade aka notification o selecting all ojja kuba to missing nsonga yonna buli updates ze tunabanga tutaddeyo ku Uganda 1 oba ku Red Zone TV ku mikutu gyaffe gyonna egyegattira mu Red Zone Media Group ojja kubeera ng'omu kwabo nkulayirira abanasooka okumanya Red Zone TV bw'enaabanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo kakati nina updates wano zenkuleetedde zenjagala obeere nga ate omanya ku ddakiika eno yennyini naddala gwe atambula naffe nga wamala okusubscribinga kakati bino obadde tobimanyi njagala obitegeerere wano. Ekitongole kya Kcca Kampala Capital City Authority ekikulemberwa omukyala Dorothy Kcca ndosoba mukulage nako bulungi nnyo mutegeere oyinza okuba njogera Dorothy Kcca ngoyinza okwebuza yaani ekitongole ekya Kcca Kampala Capital City Authority kikulemberwa omukyala oyo gulaba ku screen yo Dorothy Kcca kisabye era kisindise okusaba kwakyo eri parliament nga baagala baweebwe obukadde 600 okutegeka olukuŋŋaana olw'okujjukira ekirwadde kya COVID19 n'ebijjukizo ebyobulambuzi ebyenjawulo. Okitegedde bulungi nnyo nja kikuddira mu luzungu. Kampala Capital City Authority Kcca has requested Parliament for 600 million Ugandan shillings that will be spent on several tourism activities, among which include holding a COVID-19 remembrance parade, an idea that the authority says was borrowed from Canada. Ontegedde bulungi nnyo nti ekitongole kya Kcca kyasabye Parliament olukiiko olukubirizibwa Anita Amongo olwa Parliament balasabye obukadde 600 obwa siringi za Uganda wakati mu binnya okubanga bijjudde mu nguudo z'omu kibuga Kampala, wakati mu kubeera nga Kampala enkuba weetonnya efuuka amataba, wakati mu kubeera nga ebizibu bingi ebiri mu kibuga Kampala. Njagala okutegeeza ekitongole kino ekya Kcca kisabye obukadde 600 nga zino za kukola ekijjukizo ekya COVID-19 n'ebyobulambuzi ebyenjawulo. Mbikuddire mu luzungu. Kampala Capital City Authority has requested Parliament for 600 million Ugandan shillings that will be spent on several tourism activities, among which include holding a COVID-19 remembrance parade, an idea the authority says was borrowed from Canada. Nti kino ekirowoozo bakikopya mu ggwanga lya Canada. Onfuna bulungi nnyo gwali ku Red Zone TV. COVID-19 mumujjukirira yaliwo era nkakasa obanga oli ku Red Zone TV nga byenjogera obitegeera oteeka okubanga COVID-19 wamulabako era ng'omumanyi era obanga obadde otugoberera ebbanga lyonna ng'ogobera Red Zone TV ebintu bino twabiteekanga era twajjanga nnyo emirundi mingi nga tubyogerako. Kati nowulira ate the authority that is Kcca is also seeking for 2.2 billion Ugandan shillings to hire additional 150 law enforcement staff team to support the law enforcement function. Okitegedde ekitongole kya Kcca ekyekimu nti kisaba obuwumbi obulala 2.24 eza siringi za Uganda okufuna abakozi abalala 150 nga bano bagenda kuba bakwasisa amateeka. Okitegedde okuyambako ku kukwasisa amateeka mu kitongole kino ekya Kcca mu kibuga Kampala. Wulira 6.32 billion Ugandan shillings is needed for payment of wages of the leaders in the various markets around the city. Nti obuwumbi obulala 600 n'obukadde 320 tinabo bwetaagibwa ekitongole kya Kcca okusasula emisaala ejabo abakulembeze mu butale obwenjawulo mu Kampala. Kitongole kya Kcca simanyi oba wemba nkuwa updates zino ozigoberera kubanga zijja zigoberegana. Wuliriza, additional 4.5 billion Ugandan shillings is required for the procurement of garbage trucks, although no single penny has been allocated to this item. Nti obuwumbi obulala 4 n'obukadde 5 era ekitongole kya Kcca ze kyagala okugula emmotoka ezigenda okuŋŋaanya kasasiro newankubadde tewaliwo sente yonna yali eweereddwa kintu kino. Njagala nnyo ogoberere updates zenkuwa
zijirako ebibuuzo. Bannayuganda bangi beebuuza ebibuuzo ebyenjawulo nti ng'oggyeko kale tetuganye ebya COVID-19 biki mwasabye obukadde 600 naye zino ezigenda okusasula ba leaders mu butale bakola ki? What do market leaders do? Ebyo bimu ku bibuuzo ebizze ebisindikiddwa eri ekitongole kya Kcca oluvannyuma lwa ssente zino okubanga zisabiddwa. Red Zone TV kwoli omukyala Dorothy Kcca ebibuuzo bingi byagenda okubanga ddamu bannayuganda bye beebuuza okubanga ate baanukulwa. Webale kubanga okyatambula naffe. Bw'obanga okyali ku Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo nga wamala okusubscribinga. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno, kwata ku kade aka notification ojja kubeera ng'omu ku abo abanasooka ng'okumanya ng'omukutu guno gwa Red Zone TV gutaddeyo ensonga yonna, obeere ng'ate ebigenda mu maaso byonna obimanya mu bwangu. Kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel yaffe eno, kwata kadaka ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Nja kusaba liking updates zino kubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okutambula oba oli awo n'omulala naaba nga amanya ate naawe byotegedde olwo tubeere nga tutambulira wamu ffenna. Njagala okwongera okutegeeza nti tulina omukutu ogwa Uganda 1 nja kusaba ogusubscribingeko onaabanga ogusanze ngenda gussa wano mu description ya video eno. Uganda 1 ogisubscribingeko ogwo mukutu nago gwegattira mu Red Zone Media Group era nago tukuweereza amawulire ag'enjawulo nago n'obeera ng'ate naawe omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu mbeera yonna esoboka kubanga Red Zone TV olumu bitusukkako updates ne ziba nnyingi nnyo nga twetaaga okuyambibwako. Kyova olaba twaggulawo omukutu omulala ogwa Uganda 1 gutuyambako bulungi nnyo okukwasaganya ate ensonga eyo. Mwebale mwenna abakyatambula naffe naye mu ngeri eno yennyini nzikiriza nkutegeeza ate ku musajja amanyiddwa nga Haji Haruna omusomi w'edduwa ono ng'asangibwa sayidi z'ebugerere era bw'otuuka e Kayunga ojja kuba otuuse bulungi nnyo. Ojja nya essimu yo n'okuba ku namba y'essimu eri 0702 15 23. Bamwita Haji Haruna ono nga musomi wa dduwa yakwambulula ebizibu ebyenjawulo obuliddwa emirimu giganye abikolako. Asumulula emikisa ng'emikisa gyesibye akikolako. Agaba oluzaalo oyagala baana balenzi ozaala bawala bokka obadde omwana abuuza omaze ebbanga tozaala, ebyo byonna omusajja ono abikolako bulungi nnyo. Ojja kubanga ogenda ebugerere gy'ojja omusanga okube ku namba y'essimu eri 0702 15 23 gikubeko ng'otuuse mu tawuni y'e Kayunga. Ajja kuba ate akwasaganyiza bulungi nnyo ensonga obeere nga omusisinkana nga toyinaamu kwesika kwonna. Mu ngeri y'emu kkiriza nkutegeeze aba Haruna and Sons Interiors nga bwe ntera okugamba bano nno bakolera furniture w'omulembe, bakola sofa sets ez'omutawaana ate ku bbeeyi eya wansi, bakola dining tables, bakolera sideboards, bakolera furniture yenna owa buli kika gw'oyinza okuba nga weetaaga mu kiyungu kyo, gwe weetaaga mu kisenge kyo, gwe weetaaga mu ddiiro lyo, furniture gwe okwetaaga mu office yo, kyonna basobola okkikolera bulungi nnyo n'oba nga ate totoma. Bano nno bo basangibwa wano wennyini okumpi naffe wano e Kawempe. Basangibwa Kawempe okumpi n'ekyali kimanyiddwa nga Avis Company. Oba omanyi wali Avis Company ku luguudo olugenda Ettula kilomita tewera ojja kuba ate obatuukiddeko ddala bulungi nnyo. Era bw'otuuka awo ng'ojjayo essimu yo ng'okuba ennamba eri 0753 165 0753 166 850 ojja kuba obatuuseeko ate naawe weefunire furniture ow'omulembe.